Ekibaleetera okunyiiga abakuloga, ekibaleetera okunyiiga abakusala ebigambo, ekibaleetera okunyiiga abakusiiga enziro, kikolere ddala. Beera n'ebirooto eby'obuwangaazi ekinaakuyamba okugasa abaana bo n'abazzukulu n'eggwanga okutwaliza ewamu bwe bumu ku bubaka obubadde obw'omusumba w'ekkanisa ya House of Preministries International Aloysius Bugingo. Bwe mba nsomesa ku kwolesebwa ng'olaba ekintu ekyo ate gwakisooka okufa, then toli mu vision, gw'oli mu bintu birala. Okwolesebwa gw'oli kusooka okufa, kujja genda mu maaso mu buli ngeri yonna. Kyeŋŋambye nti okwolesebwa kuno ekiseera bwe kituuka n'okubikkulirwa olaba ng'okwolesebwa okuko naye kwa Katonda, kubanga kutuuka ekiseera ne kutuuka ku biro byakwo ne kukula, naawe n'obala nga kasooli bw'abala n'ovaako omunwe. Ate ensigo kasooli z'abeera abaze ziwangala okusinga ekikolo kwe yava. Era olumala okunogako emisooli ekiddako okuba planning ngeri gye mugenda kusaabamu kubanga tajja kubeerawo ng'abala. Naye empeke ezimuvuddeko zo zeeyongera okubala era ze zisigibwa. Ziriibwako ate ne zisigibwako. Bibadde mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana olwaleero, omusumba Bugingo n'ategeeza abakkiriza nti obuwanguzi tebuliiko myaka wabula obumalirivu ky'ekikulu. Kubanga kaakati emyaka gigenze, kubanga kaakati ebbanga litambudde, ndowooza kye nali mbala luli kyagaana, tewaliwo kyali kiganye. Mukama yambikulidde mu Sunday service okubategeeza, nange nawulidde ekipya, ti ebintu byonna ebikolebwa abantu birina expiry dates, naye ekikolebwa Katonda tikyexpiringa. Nenzijukira olugero lw'Abaganda ewaffe e Masaka Buddu gye nzaalibwa gye nakulira, olugero nga lugamba nti Katonda kyaterekera omunaku tekivunda. Si kyekimu si kyekyo. Yambala bwambazi maanyi ag'okugumiikiriza, yambala bwambazi maanyi ag'okulindirira. Katonda akumpeera eddiba eggumu ogume, nga ne bwe bakuba amasasi nga bwe bankuba amasasi osigala ogenda mu maaso. Olunaku lw'olw'enkomerero bwe lwa terunnaba era terunnaba. Omusumba agamba ng'alwana okutuukiriza ebirooto bye asanze okusoomozebwa okw'enjawulo naye mumalirivu mu byakola ng'akulembeza Katonda. Nze banteega ne bankuba amasasi munnange n'afa. Neebaza Mukama nti gavumenti n'esitukiramu n'empeera ddala kati obukuumi obusinga ku bwe nali nnyina. N'eggulu lyayongera ku bukuumi siri nzekka. Naye naawe yo bakuloga, ago naawe amasasi erudde eyo gye gali bakuloga, bakufumita ebigambo, bawereza ebigambo ebiringa obusaale. Mubaamu n'owulira ebigambo n'ogamba leero sigenda kudda mu kibuga. Naye ate munnange era ojja kudda. Nze kati nagguma ne bwonjogerako kinteekwa okulabika. Era mu byonna byonna ebimbaddeko tewali lwembula ku kituuti. Ne bwe mba siina maanyi nteekwa okujja. Kubanga wano we waluma sitaani. Naawe erudde eyo nyiikirira emirimu gyo gye giruma sitaani. Omusumba Bugingo ayongeddeko nti bw'osalawo ne weekwasa Mukama era okusoomooza okusanga naye ekikuwanguza kumunywererako. Gwampuliriza atanalokoka naawe yalokoka. Njagala nkuyame nkuclarifyingire kino. Olunaku lw'otandika okukola Katonda kye yakutondera okukola, ojja kulwana n'eyakiremesa okuva ku lubereberye paka lw'oliwangula kubanga Mukama ali naawe. Bibadde mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana ku Kananlan e Makerere Kikoni. Byakasimba Yusuf, Crossroads TV, Omunnyo.